tuba n'empaka z'olulimi Oluganda. Era bannanga batalimu twalina omukisa nti Oweekitiibwa omugeni waffe omukulu yaliwo ku mpaka ez'akamalirizo mu katabo kaffe oba mu kibiina kyaffe kye twatuuma Mukungu Muguluma Uganda Club. Mukungu Muguluma yasookawo okubasookawo enkola eyo era yabbulwamu okusoma ekitabo. Ssebo nga bw'olaba twafuna abawanguzi era Ssebo wasuubiza nti abawanguzi abo ojja bakwasa ebirabo byaffe. Ssebo bwe naba mpulika nja kuyita mpite ogyeko bakwasa ebirabo naye kansooka okuyita abatesitesi ba Mukungu Muguluma Uganda Club bajje batwanjulire ebyava mu mpaka zino, ate oluvannyuma nja kuyita Oweekitiibwa omugeni waffe omukulu abakwase ebirabo. Twayinza tweyambenge olw'engerimu oba endala tetwasobola ndowooza kaba mirundi esatu ekisingayo. Kampe abatesitesi basooke beeyanjule oluvannyuma oba banjule oluvannyuma tusomere byava mu mpaka zonna. Tweyanziza nnyo omubaka wa Ssaabasajja Bassebo ne bannyabo. Omubaka nga bw'agambye tuli batesitesi abamu ku bo aba Mukungu Muguluma Uganda Club. Tukuŋŋaana buli Lwakutaano okusoma olulimi Oluganda, n'olwekyo mutwegatteko tujja kubaweereza z'omulimu. Mu bufunze bino bye byava mu mpaka ez'okusoma olulimi Oluganda ezibeera buli mwaka. Tugenda kutandika n'omwaka 2003. Kaakati bwe bati bwe bajja baddiringana mu mwaka 2003 yali owokuna yali Mukongo Lawrence Muyimba, obugala Obusibo ne bajjamu. Owokusatu yali Mwami Martin Musabwambogo, yakwata ekifo ekyokubiri yali Omumbejja Esther Nakimbugwe, nenantawunyikamu okusoma olulimi Oluganda mu mwaka 2023 yali Mwami Sulaiti Kisirinya. Mwami Sulaiti Kisirinya tali wano naye ndowooza ekikopo kye n'ebigenderako ajja kubifuna. Mu mwaka 2024 yakwata ekifo ekyokusatu yali Mukungu Lake Nabudde. Osobola okwetumako Mukungu Lake Nabudde ne bakulaba. Yakwata ekifo ekyokubiri yali Omulangira Gyotabula okuva Lozejamano. Enantawunyikamu mu kusoma olulimi Oluganda mu mwaka 2024 yali Omumbejja Esther Nakimbugwe. Omwaka guno gwe tulimu 2025 yakwata ekifo ekyokuna yali Omukyala Joan Nakanjako. Yakwata ekifo ekyokusatu yali Omulangira Gyotabula. Yakwata ekifo ekyokubiri yali Mukyala Diana Lwanga. N'atawunyikamu mu kusoma olulimi Oluganda ow'omwaka 2025 yali Naalongo Sylvia Kibuga. Oweekitiibwa tukusaba ojje okwase bannantawunyikamu ebirabo bino. Katandika okusoma nga twagambye okuva wansi mu mwaka 2023 owokuna Mukongo Lawrence Muyimba. Oyo ye Mukongo Lawrence Muyimba. Omwaka 2024 Mukongo Lake Nabudde yali wakusatu, Omulangira Gyotabula n'aba wakubiri, Omumbejja Esther Nakimbugwe n'aba n'atawunyikamu. N'atawunyikamu yali Omumbejja Esther Nakimbugwe.
gw'omwaka 2024. Omwaka 2025 omukyala Joan Nakanyako ali mu kukyakuna okusatu yali omulangira Jokabula Benjamin naye tali wano olwaleero okuli omukyala Jana Lwanga naye taliiwo Anthony Kamunga bwe nabagambye omwaka 2025 yali naalongoseza ekibuga. Kuaba nange omukyala Shakira Musa Bekongomai Kabulu ne namusimunafu kabwafe bamunagamiza ekindi atali wano twebaza nnyo okuwagira mu Lwakutaano ne mwami Spike Siringi mweyanziza nnyo ekiteefu. Engabi mwebale n'ab'enkobe mwebale ab'enjobe mwebale n'ab'enjovu